okusoma kulungi bana bassebo buli muntu asomye kabeera n'enkizo tusaba bazadde muweerera bana botomuweerere gwe essuubi tolina okusoma kulungi bana bassebo buli muntu asomye kabeera n'enkizo tusaba bazadde muweerera bana botomuweerere gwe essuubi tolina minisita Muyingo weebale mukulu okukkiriza abaana yadde bali mbuto baddeyo ku sikulu ekyo kintu kikulu tubasaba abayizi mugende musome okusoma kirungi bana bassebo buli muntu asomye kabeera n'enkizo tusaba bazadde muweerera bana botomuweerere gwe essuubi tolina abakulisitayo ab'emukono bavuddeko mu mbeera ne bataabuka nga bagamba kikyamu ali olubuto okudda ku sikulu atadde masome okusoma kulungi bana bassebo buli muntu asomye kabeera n'enkizo tusaba bazadde muweerera bana botomuweerere gwe essuubi tolina kawaka tukalese kali mu bujuvu olutalwa Muyingo ne bannaddiini gwetekako kadata nawo biwulire yeffe Banyubizonto abalese wakangabye okusoma kulungi bana bassebo buli muntu asomye kabeera n'enkizo tusaba bazadde muweerera bana botomuweerere gwe essuubi tolina tubaliriza ku kitundu kya Bizonto eky'olunaku olwaleero nyabula nyaboze guno muliro olwaleero bannange faya yennyini minisita Muyingo agamba nti nedda abaana bali embuto balina okuddayo okusoma Bishop Ssebaggala agamba please nedda tebalina kuddayo okusoma bajja kwonoona bannaabwe gwalaba ku YouTube channel yaffe ogamba oti endowooza yeeri etya genda ku YouTube channel yaffe eyitibwa New Bizonto ogenda kusangayo waka buli lunaku tuteekayo ne Facebook page yaffe era nayo eyitibwa New Bizonto comedy genda ogenda kubosanga waka buli lunaku everyday tuli wabasatu nga mutulaba Jaja Zonto side eri Junior wakati nageno nze si wabya bufuzi nono mpozo no inaale mu lukuwe gatondaba tukulabira ddala ekitege era nga bulijjo mu budde webuti New Bizonto tubeera tutuuse abaana mu bagambe New Bizonto balese kawaka muwawula amatu omwami Muyingo minisita Muyingo John Krizestom Muyingo omwagalwa omugenzi Muyingo nedda si mugenzi nze ngamba mugenzi ng'osinziira kuki bamukuba akalulu ate akalulu katya akobwe mupi layira amazima gwe mutulendo bawe sebakola ebyatulese kale munsenyiwe kati genda kumulamwa era nga bulijjo twabadde tuli awo ng'amawulire gajja okuva ewa minisita John Krizestom Muyingo omwagalwa omwami Muyingo minisita mulamba ow'ebyenjigiriza wano ate ebya waggulu ddala kino kitegeeza bulungi nti nno omwami ono muntu w'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda olunaku olw'eggulo omwami Muyingo yabadde mu keetalo kakulambula amasomero era twamulabyeko mu bitundu by'ekira gye yasanze essomero nga tekuli basomesa era nga n'abayizi nabo tebaliiyo wabula Headmaster ye yabaddeyo nnyo era mwami Muyingo n'amusoya ebibuuzo lwaki abayizi tebaliiwo tiyo kyali mupya wakamala ebbanga kiwano just myezi ebiri gyokka kati abayizi banajja ddi ndowooza wiiki ejja lwaki essomero kyafu Muyingo abuuza Headmaster tinange simanyi nti lwaki tomanyi kubanga simanyi kwegamba Headmaster ne mwami Muyingo babadde beetwala kibuuzo ku kibuuzo kino kya Muyingo kino kya Headmaster Muyingo yabadde akyali eyo essimu ye neevuga kwe kugikwata mu bwangu n'agamba nti alo omuntu yakubye essimu ng'akubira Muyingo yatandise bw'ati atandike tuwulire sebo mwami Muyingo njagala twogeremuko oba amawulire ogawulidde obanga kuwe ssebo yabadde yakamala ekyo essimu n'ekutuka oba yabadde ya tayimu oba gwabadde muliro essimu n'ekutukako era ne bikomaawo minisita Muyingo olwamaze okulambula amasomero n'adda mu mmotoka ye agenda awumuleko wano driver wa Muyingo omwami Toofa we yagiddeyo essimu ye n'alaga minisita ono akatambi ka Bishop James Ssebaggala Bishop Ssebaggala yatwala obulabirizi obwa mukono yenna era muntu munene nnyo kwegamba omwami ono ye Ssaabalabirizi w'obulabirizi bwonna obwa mukono yonna mu katambi ke kano Toofa ke yalaze Muyingo Bishop Ssebaggala yabadde awakanya saako n'okuvumirira eky'abaana abawala okugenda ku ssomero nga bali mbuto Bishop Ssebaggala era yabadde kayunga ng'ali mu kkanisa y'omutukuvu Pawulo esangibwa e Kanjuki mu kayunga eyo omanyi Bishop ono anaatera okuuma
okuwummula emirimu gy'obulabirizi gyakoledde ebbanga era mu kaseera kano yabadde asiibula abakristaayo bonna ab'ekanjuki eyo. mu bigambo bye yennyini Bishop Ssebaggala yatandise bw'ati mu ddoboozi eddungi, bantu ba Katonda mwenna abakuŋŋaanye mwebale kwagala Mukama kopo nti amiina. twala omukisa guno Okwebaza Katonda okutuyisa mu covid eyali ow'amaanyi, bannaffe bangi batuvudde ku maaso era tubasabire bawumule mirembe. mbeebaza okunjagala Mu bbanga lye mmaze nga ndi Ssaabalabirizi munjagadde mwebale, najja Museveni yaliko era nvaako nga yaliko. nimba ekyo teyakyogedde Naye kasajja gwe bannange kana akasajja kalimba. Bishop Ssebaggala Yategeezezza bulungi nga bw'agenda owummula emirimu gy'obuweereza. bwe yabadde amaliriza Yategeezezza gavumenti nti yeegendereze nnyo ku baana abasoma Bishop ono agamba nti omwana omuwala ng'ali lubuto obanga yazaalako tasaana kuddamu kusoma na banne nga bo tebannazaalako. yagambye ekikyamu Bishop era agamba nti omuwala eyazaalako aba yeeyisa bulala kwoyo atannazaalako n'omuwala ow'olubuto naye yeeyisa bulala nnyo. omuwala ow'olubuto afuna obuyisayisa obutali bwa bulijjo wakwegendereza. babeera bayomba, abamu bawandawanda, abalala bayoyaayoya ebintu ebitali byangu. muyinza obeera awo mutudde mu kiraasi omuwala ali olubuto n'asikayo konteyina ng'erimu ekigodo ekyakasolo kali kyokka nga gw'ali naye. bambi musiraamu. kino kitegeeza nti omuwala ono ali olubuto abeera amalako munneddembe, kubanga jjukira tosobola kugaana muwala wa lubuto kuyingiza byakulya okuleka ng'oyagala akuvumevume wenna. waliwo era eyatugamba nti omuntu ow'olubuto asobola okukyawa omuntu nga tayagala namulabako, kati kuba akafaananyi ng'omuwala ow'olubuto lumukyayiza ttica we amusomesa okubala, abeera anaasobola okuyita okubala okwo ng'omuntu amusomesa olubuto telumwagala. era bagamba nti omuwala ow'olubuto atuula bubi nnyo. atuula yeegaziya, kino nno kitegeeza yeetaaga akatebe nga kake yekka. yeegazaanye bulungi, jjukira aba ayagala empewo ebeemumala kubanga aba muzito ng'alina munne munda. kino kitegeeza nti bwe kuba kutuula alina kutuula ogu nga yeeyawudde ddala. abamanyi eby'embuto era bagamba nti buli ab'olubuto lumuyisa bubwera bwe waliwo alufuna n'alyoka awemula bwe kubamu akafaananyi nga tikyasomesa. bali ku reproduction mating season omwana n'alyoka akubawo egamba eddene liti nti ekyannaalongo ekibatukanga lumonde. olwo bannaabalala batandika okwebuuza nti ekyannaalongo gyeri kyayogerako kiba kitegeeza ki? kwegamba bya mpuna. oluusi ab'embuto banaaba n'eddagala. simanyi olweza eno bombo, simanyi nammuli eno mavi ga mukulu. kati gwe kuba akafaananyi ng'omuwala ow'olubuto agenze mu kiyigo kunaaba ddagala bunene bumusangayo ng'alaamiriza ebisiraani byonna njagala binveeko, amalogo gonna ganviireko ddala, njagala omwami wange ayongere okunjagala, tajjadde musaana nnyamba nzaale bulungi nnyo. kwegamba bishopu yasinzidde ku ebyo n'agaana abali embuto okusomera awamu, n'abatali mbuto ng'agamba kikyamu. kati akatambi kano Papa ke yalaga muyingo kamutanudde n'akangula ku ddoboozi. omwami muyingo yayisa ab'amawulire bwangu obw'ekitalo ayanukule bishopu muyingo yagambye gyawakanya bishopu ekyokugaana ab'embuto okuddamu osoma. muyingo agamba nti kisaana bulungi abali embuto bonna wamu n'abaazaalako okusomera awamu tekirina buzibu. minisita era agamba nti abaana abazadde bazadde bato nnyo ate nga kituufu balina okuddamu okusoma batangaaze ebiseera ebyabwe eby'omu maaso bitangaale bulungi, banyumirwe bambi obulamu babeere bulungi. omwami muyingo olaba nga mutuufu ate era nga ne bishopu naye mutuufu nnyo. kati ku nsonga eno ffe nga bizzonto tulina endowooza yaffe mutukwate bulungi, ekisookera ddala ffe tukkiriza bulungi abo abazadde mu covid baddeyo basome, kubanga amazima ensi we yatuuka kati yeetaaga bayivu okusoma kikulu nnyo. babakkirize baddeyo bamale emisomo gyabwe naye tebalifuula etteeka nti omwana asoma ne bw'aba ali lubuto waddembe okusoma. tukkirize abo bokka abazaalidde mu covid wamu n'abo bokka abafunidde embuto mu covid era tukubiriza bametulooni mwenna ne basinya women teachers ku masomero gonna okwetegereza ennyo abazze n'embuto n'abo abazze nga baazaalako dda. bambi tukome ku abo tetulifuula tteeka temukkiriza abaana okukola ebya ddoyi. sebo mwami muyingo wabadde mutuufu nnyo naye era yongera nnyo okwekkaanya ensonga eyo. sebo bishopu Ssebaggala naawe wabadde mutuufu byonna birungi naye ekimu kisingako. sebo basobola olyako kuteeka eryokusomesa abaana ku byokwegatta sebo kijja naye ali si nga bagenda kugenda basomesa abaana
ebyokwegatta nga subject namba nga bwana Junior Zonto bwalina gundi ngagina n'ekitabo nti bannange master lerazze tugenda kusomesa ku byakwegatta abaana musembeza obutebe anti mugamba nnyo nti ensi yakyuka kituufu ensi yakyuka naye abaana bazaalira ku omukazi azaalira ku myezi 9 abaana 8 naye abasooka olusi bazaalira ku 7 bwe batyo kakati njagala ontegeeze kisinziira ani ayogera ki njagala oteeberezeemu gwe kennyini weeteeke mu bigere nga banno bashopinga lisiti ezzeyo abaana kudda ku ssomero kati g'oshopinga bya mirundi 2 ali olubuto requirements eze ku ssomero neziri osooka n'ogula makiti n'ogiteeka wali n'oguliramu ekiveera n'okiteeka wali naye mbadde nteesa nga senior citizen si kibi abaana okuddayo kusoma naye bw'aba nga ddala kituufu kati akyali lubuto ku myaka 2 egiyiseewo nga kati ali lubuto mulindeeko amala okusoma si kibi amala okuzaala alyoka akomewo naye omwana alabika bubi ng'atumbidde mu banne agize bati olaba nze ndabika bubi nze ndabika bubi nga ntumbidde mumwe naye omwana ekyokubiri omwana ddala okakasa nga bwe bamanya bakyala b'embuto bwe babeera anaabikwata njagala okakase bulungi ng'ali stranded bwati n'olubuto lumunyoola akwata madamu byagamba ebyokuba master aba asomesa eno nga bw'atabula emmumbwe awankoko tunadawa tunakola kireero awankoko mama tunadawa tunakola kireero awankoko tunadawa tunakola kireero awankoko mama tunadawa tunakola kireero omugenyi bwanyiga awankoko ng'abasala mama omugenyi bwasalawo awankoko ng'abasala mama omugenyi wafuja wankoko ng'abasala